Era nze nyine ekifaananyi kye ndaba wano mu Uganda. Bannayuganda soon tugenda kufuna liberation. Lwakuba nti liberation mu kujja eyinza obutakwata direction gye twagala. Nakirabye nange. Okiraba? Nti ffe erimuko omugu twagala Kyagulanyi yaba president waffe. Twagala okulaba ku mukulembeze atutegeera kuba Kyagulanyi atutegedde ebbanga lyonna. Era ayimiridde ku principles ez'abantu ebbanga lyonna. Naye okusinziira ku succession plan nga bweriwo ne process nga bwetambula, Kyagulanyi ate ayinza okujja after someone. Era essaawa eno omuntu asobola okujja amasanyalaze, abantu tebawogera Kyagulanyi kuba yasinga amagezi, yasinga obulungi, yasinga obuto, oba mugagga. Abantu bawagira Kyagulanyi kuba gwe bayinamu essuubi ayogera ensonga za values. Nga bw'olaba bwe kyali ku Besigye, abantu bawagira Besigye nga ali ku values ez'abantu. Besigye bwe baatuuka ne bagamba tumuwadde omukisa ogumala mirundi ena, katugeze ne kuwono. Kyagulanyi omuntu ajja okumuggyawo ate amatu ayinza obutabeera muntu wa wabweru. Essaawa eno Jeno Muhoozi ffenna tukiraba nti ayagala kubeera president. Naye kuba kati kankokyakulabirako muzeeyi alina emyaka emeka? Atugamba 80 birthday. Nembeera mwali Tugenda na 80. Nkulaze nti waliwo obutakkaanya family mu first family kuba Lwabwogo avuddeyo n'agamba nti temunenya muntu ssekinnoomu ng'akoze ebintu ebitajja ku mmere ne munenya family yonna, munenye bantu nga bantu. Olowooza abadde agamba ani? Muhoozi. Waliwo embiranye nti Muhoozi mu family Muhoozi ne ba MP wansi eno ku ground. Lwabwogo nze nyina nange bemanyi kati ba MP ba Odrek Lwabwogo. Kati olutalo bwe n'aba Muhoozi. Kati olutalo bwe lubanga luli mu family, singa muzeeyi agenda okwebaka n'agumenya n'atazuukuka, olowooza mu bantu abasooka okumanya nti muzeeyi tazuukusa ani asooka okumanya? Awo simanyi nze kuba ebyawe byannema. Abamukyala kuba bwe basulambuliri era alina kubira Odrek. mukyala bw'aba omwami tazuukuse, omukyala bw'akwata essimu akubira Odrek Lwabwogo. ayakubira muwala we Natasha. Taata wamwe takoze eki, tazuukuse. Natasha ajja kukoona ku mukoddomi. Kati mukoddomi waba alina interest yekwata mu kintu agenda kubira Muhoozi amugambe nti Sezala tazuukuse. Kitegeeza aba agenda kukozesa advantage eyo amala okumakinga buli kikondo kyalowooza nti kyabulabe. Kubanga omuntu watukira okugamba nti njagala ntebe y'aba president olwedde aba alina empagi kwayimiridde. Zemulaba ne zemutalaba. Bo baba bazimanyi. Bw'amala okumakinga amawulire Jeno Muhoozi agenda okugamanya gye gamusanga, oba ali mu Night Club oba ali luddawa. Agenda okugamba nti abaaye kati ate amawulire bwe gafuluma eno ebweru ne gagwa mbaana baffe bano babodaboda bamanyi abo engomba nti zitandikirawo abaseka ne baseka. Waliwo wano Jeno Eri Tumwine bwe yafa, waliwo omuwala omu yavaayo n'azina ne bamukwata. Kitegeeza ng'omwana kuba Muhoozi mutabani wa muzeeyi, taata bw'afa n'alaba abasanyuka tasobola kusanyuka. Kitegeeza ng'alina komandi ku magye abajja kukozesa amaanyi mangi okuzikiza abasanyuse. Olaba oli omugo wavaayo n'agamba nti bannaye temukuba bantu. Kati Kyagulanyi abo baba bamusiimuddewo. Okitegeera abantu bagamba kakati ono yatutaasa ku mwana kuba kati abantu tebaagala Muhoozi. Abantu kati kankubulire Edi ne bw'ojja enkya nga gw'olina amasannyalaze ofuga Muhoozi nga tafuze. Talifuga. Asobola naye tebamwagala. Kitegeeza omuntu yenna gwe balaba nga asobola okubataasako olukokobero lwa Museveni ne famire bagamba kati ono tunaamuggyako kuba basobola okugamba oyo Lwabwogo wakiri bw'abe nga yayogedde amagye ne gamuwulira. Naye nze nno omutima gungamba